Juzi naziiko omwana wange bakwanze sogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziiko owange kubanga kati bwe bituuse byafa nfe oba nga nti sente ndi mwavu nnyo tetulina kye tuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte sente za Uganda zonna kakati yayogera bwe twali tukuteekamu walina sente njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina sente kalwaki mukulembeza sente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kye mugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka ne kikoma naawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what than never oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa waliwo omwami omu yeewaana nga ye baali omugagga ate wanono kinawulira omwami yanyanga baga nti oli mwavu nnyo tolina kyoyinza kukola nzina nabadda nga bwenfaanana sigaggawalangako kakali nga ki kyengenda okukola ne bwengaggawala nze ebyange bikoma kwogera sigenda kuyingira mu bintu by'abantu nawuli so baveeko mu temuli sebo mwetuli kubanga oba twasobola okubawagira mu revolution ne muyitamu ne mufuuka abakulembeze kitegeeza nti tulina kye tulina temutujoogajoga tetulina kye tulina gwe yabba sente za gavumenti go tolina kyotolina oli mubbi omuntu akubagidde okumala emyaka 40 mukama wange ate okubanga muntu w'amaanyi naye nga talinako lyonna talinako ekibuuzo kiri nti ani kati mubi ono agamba nti abo baveeko temuli oba ye eyabba sente za gavumenti ezimu nga zirina wabweru nga balina ne banks wabweru tuboogere tulina okuddamu tubaagala muli bakulembeze naye mutandika okubeera beetowaaze obukulembeze bwetaaga obwetowaaze bwetaaga obwesimbu bwetaaga obwerufu onoosonyiwa okwogera ebigambo bino ensi yaffe kati weetuuse abantu mutawaana si ebyo byonna byonna ebyogerwa si n'ebyo byasomeddwa mu community si byebyo bye twagala okukola empisa zaffe zirina okukyuka full stop twagale n'ensi yaffe muno mwe tujja emmere mwe baatuzaalira mwe bagenda otuziika juzi naziika omwana wange bakwanze sogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziika owange kubanga kati bwe bituuse byafa nfe oba nga nti sirina sente ndi mwavu nnyo tetulina kye tuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte sente za Uganda zonna kakati yayogera bwe twali tukuteekamu walina sente njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina sente kalwaki mukulembeza sente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kye mugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka ne kikoma naawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what than never oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa so mbadde njagala nnyo okubeegayirira abakulu bonna abali mu bukulembeze tubaagala
tubakyawa naye tubasaba tukyuse ensi yaffe eri bubi olw'okuba mulina ne bino bye mugenda simanyi mugenda kukola biki simanyi ebyo byonna byonna temuli ekirimu abantu banyiivu ate bamanyi nti bemukola bya bulimba kyova olaba nga babasaba ssente bamanyi tibalina tewakyali kyakukola kirala yakapteni mbadde njagala n'ekyensonga tugyogereko eya ssente ennaku zino eno ssente zezikola ebyobufuzi si zezikola ebyobufuzi abatalina ssente basinze ne babagobamu ati kyeŋŋamba si ssente abawa order tebakozeseza ssente bakozeseza buyinza ab'essente babakubye ne bakozesa ab'obuyinza okugoba bali ababawangudde ekyenakawa yali ssimu y'abakulu ate ere recorded tebakulimbanga ekyo balina okukitereeza kibaswaza sigamba nti kibi oyinza okubanga gwe kyoyagala naye weekuweko mu mutima ddala kituyamba ki kiyamba ki ensi kiyamba ki abantu gwe tunuulira abantu abasula enaggulu bukoto olyoka otunuulira omulenzi gwe baleeta ne bamupangisiza akayumba nti yababeera mp ne bamubbira n'obululu abaamala okulonda essaawa 8 ne bagenda bw'oba mumaze okulonda ate bano abalabe babalaba babuvuddibwa bino byonna era oli yakwesimu temumulangirira mujja mulangirira yajja okusembayo essaawa 5 eyo bwena bagamba nga mulangirira oli nga mudduka okumanya nti oli bamwagala nnyo amagye ge gamuwerekera okutuuka eka okuva ku ttale sente paka waka neyewana n'okwewana temundabye yali abuzaako gundi yokka bagita batya ranka emotoka patrol ezimugoberera emugulira ekkubo this is a shame to our country kino kiswaza ensi yaffe kituswaza ffenna tufuuse kyakusekererwa demokrasi tugisse byonna byonna byemwagala okukola tebiiwo kino ekyemyaka 5 kyakutuusa mukolo NRM eswaza kati nebibiina ebirala nabyo biri mu katemba ate ekyasobola okunsesa oyo gwe batwala enaka bagamba tumanyi tajja kusinga oli naye kasita oli omugezi tumugjeemu katusigaze ne bana abasiru noyogera ekintu ekyo nga buli muntu akiwulira I am very sorry munsonyiwe amazima katujja gogera kati tugambe olw'okuba tetulina ssente tetulina kyetuli katwogere bwe tumanyi ate kantwala omukisa guno buli kintu ekikolebwa bagamba nti walls zino ebisenge birina amatu byogera ate ababikola bamanyi okwewaana wali oyo omwami eyewaana nga abo temuli temuba abo tebalina kyebayinza kukola nga mmwe bwe mwagenda mu nsiko mwalina kyemwakola mwerabidde bwe mwali mu nsiko mwali mulina ki 27 abamu naffe ne tuwagira twali mome twali mbuzi twali basiru twawagira revolution tetwawagira kubba sente z'abannayuganda tutandika okwogera kati sente ezibbiddwa zetumanyi bijja tuyamba tebiyamba gwozirina ate bonooba ogenze ojja zireka wala enough is enough ensi kakati ndoza abatole bagadde abaddugavu ne demokrasi ebalemi bano abasoma bano abolungereza bano abajjudde mu tawuni wano yena demokrasi ki gyemwogera gyemuzanyiramu bulamu bw'abantu bwemuzanyiramu entuyo z'abantu zemuzanyiramu
mukama wange kamalize ne kino empisa zaffe omuzungu kyayita morality zirina okukyuka tulina okubeera ab'amazima eri abantu baffe n'ensi yaffe tulina okufuna ku nsonyi waliwo ebitayogerwa nga weewaanawaana nti gwe n'ababa muli bulungi nyumubiire bulungi si kibi naye ate tokotogera balala fa ku munno abazungu bakita empathy let's have an empathy bulungi bwansi ensi yaffe ennungi ebulungi bwansi tekitegeeza kulima luguudo kyokka empisa zo engeri gye weeyisaamu okwagaliza banno okwegatta ebyo byonna ebintu ebirungi ebikolebwa bwe bulungi bwansi obutasosola balala owulire okumanya nti abazungu baali bamega ne bali bawaliyo constitution okimanyi nti abaganda mu mpisa zaabwe balina ekyo kibaganda tukusimbira omutuba nga tuli mu muganda ekyo bakiyita mu Lungereza naturalization omuddugavu yakirina nga n'omuzungu tannabakibeera bakiyita natural si kiwandiike naye tteeka it's called naturalization bakusimbira omutuba abengeye ne bagamba nti bakodde n'erinnya gwe kabuye era tebakusosola bw'obanga okkiriza ennono zaabwe n'empisa zaabwe ekibuuzo kye mbabuuza bano mukyalina empisa obukulembeze mu Luganda mu Lungereza kyandike proactive leadership proactive obanga ente wali kimanyi nti ente bwe ziba zigenda okunywa amazzi wabeerawo ente ezikulembera ebeera proactive saawa etuuka ng'etandika okutambula kaakati nammwe abantu mu byobufuzi obeera n'omukulembeze saawa etuuka n'akola ekituufu bino ebyokujerega ebyokwewaana nga booli ow'ekirala ennyo ebyo byabakopi era wano obukopi obwo Rwanda olw'okuba nti baasosola wakati w'omuntu gwe bayita omutuusi n'omuhutu abantu baafa ate omuzungu n'akyagala nnyo wabeerewo eyo divide and rule omuhutu is a Bantu omutuusi is a Nilohamite omweru ennyo mu batuusi is a Hamite byonna tubimanyi naye nga bonna bantu baffe owulire ssebo tulina okubagatta wano waliwo gundi bagitanga Pere Muhutu yeyatta abantu abasooka e Rwanda ne babagoba ne tufuna ba refugees wano bapere Muhutu newankubadde twafuna abatuusi ne bajja naye ne bapere Muhutu abamu bajja wano ne kakati wano weebali egyo emitima gy'ensolo weegiri Pere Muhutu bano abajuzi babayita batya bano abatta abantu e Rwanda babayita batya bano abafa juzi miliyoni namba gye batta genocide bani abatta abahutu abo babayitanga batya abadduka ne bagenda e Congo ojja bafuna kakati naawe bw'obagatta Pere Muhutu n'ogatta ne bano genocidos abamu badduka ne bajja mu Uganda bano abamu basomera n'amasomero gaffe naye emitima gyabwe tegituukanga emitima gy'ensolo egyo otya okuba nga olina omutima gw'ensolo okwagala okulwanyisa ate ekikyo kubanga kati nga ggwe nze nve wano nkukyayire ki omuntu okyawa waaki atalina kyakoze nedda oli omusajja mugezi nnyo tomulaba gwe omulaba oli amagezi bagalabira mu maaso so bali banteera hamwe mbadde ngezaako kugamba nteera hamwe ne Pere Muhutu kyekimu bapere Muhutu bajja dda abamu bali Uganda bano banteera hamwe bwe babadduka ne bagenda e Rwanda abamu nabo bali wano egyo emitima gyanteera hamwe ne gundi egy'okutta omuntu n'omutta my friend
oteeka okuba ng'olimu ekigambo kye bayita sitaani tolimu nakantu konna so nga tugenda okumaliriza mukama wange mbale nja kugamba byonna bye twogedde tuzze ku kintu kino uganda yaffe tugireseewa tukoze tutya twetaaga omukulu atuule wansi naye akirowoozeeko uganda tugikoze tutya era abantu baffe tubeeyambye oba waliwo ebyonoonese sigaanyi tubikoze tutya nze baŋŋamba nti oba ogenda mu ssomero bakuyigiriza okutereeza ebikoze eki ebyonoonese era challenges zibanga ebibuuzo bye bakuba mu exam gwe nowa solution so okutusomesa kuno n'okola ebibuuzo baba bakusomesa engeri gy'otambula mu nsi buli ekijja okinoonyeza eddagala kati uganda yeetaaga ddagala teyeetaaga bigambo kale fa ab'olugezigezi abatalina ssente batuveeko naye bawulirize kitugamba kuba bonna temukiwuliriza ebinaddako si birungi ensi yaffe eyonooneka kakati n'abatundira ku nguudo bajja kunoonya memba atula ku seeke anti balina entrepreneurship abasuubuzi kati nja kubeera tujja giyita vendors league vendor hawkers league ate kati bali eri abalala bano abakyala abaneekolera gyange abo nabo tujja bateeka tujja bafunira nabo batule ku seeke twaswadde nnyo naye ebyo byonna captain nga bwe biri n'obuvuyo bonna nga bwe buli mu NRM kati naddala nga akalulu kawedde obwakoleddwa ekibiina kisobola bujjawo butya nekikomyawo emitima gy'abantu tebasobola okujja nga bakikoze kati balina n'okwejjusa balina okugamba na Uganda mutusonyiwe kubanga akalulu tekasobola kutuusa kukola bitali bituufu abantu bano betwogerako twagala tubayambe siganye abaana baffe abakolera ku nguudo n'abooza emmotoka nze bwe nali ntandika wano twabakolamu ebibiina ne tufuna n'ebifo we tubateeka in fact bahawkers be bano abatembeeyi bavendors batuula mu kifo ekimu twabakolamu era ne babawa ne license okuva mu kanso era ne babawa n'enguudo okubatambulira si wonna owulidde bannaffe abavendors ne babatwala mu butale era ne baggulawo ne kana akatale ke bayita park yard awo wekaava era n'abaali batundira ku nguudo emmere ne babateeka wali ye park yard kati webatwala ne bawa abakulu okuzimbawo ebintu ebiri modern omanyi ebintu mbikwata mpola muganda kakati nno oyo talina kyalina tofaayo temanyi kibanja kukola sina kyenyinza kukola naye nsobola okwogera ate oba yakumiza musungu olwomu ontwala anti bamanya okukumiza omusu ne bajja ne bakusabira ne bakuziika abakumizisa omusu be bakuziika so ekyo nakyo si kinene baleme kututiisatiisa katonda waba asazeewo nti bwojja bwogenda amazima galuma owedde akati n'ensonyi muzikomyewo mbale njagala okubeebaza mubadde bantu balungi olunaku lwe wabeerewo ebibuuzo njagala captain empaka za kyani waziwuliddeko tugenda zogerako ez'omupiira empaka z'omupiira zigenda kutandika zatandika olunaku olwaleero mu ggwanga erya Tanzania yegenda okubeera kasooka tuwummulemu kati ntudde. Yeah, tell them it is okay, I did it. They should go. All right. Kakati nno mbadde njagala okusaba nga bwe tugenda mu mupiira empisa zaffe zonna zibadde eri waggulu tuziteeke mu mupiira
kubanga n'abali mu sports oba mu byemizannyo empisa zaabwe nazo zifaananga zaabwe zayonooneka kino ekya kyani kyogamba omupiira emisinde rugby hockey swimming yakugatta bantu ebyemizannyo biriwo kugatta bantu ababikulembera bonna bali mu mizannyo gyabwe sente z'emizannyo baziridde beeyisa bubi wano netball bagitta ffe twali number 1 mu Africa bagitta olw'okuba waliwo abantu abaagala okugabala sente ezo ne bagenda ne balimba abakulu omukyala yali abikolako oba naye yalina ebisobo naye ne bamuzaali ku bbali naye nga netball yali amugjeeyo kaakati abagenda mu mizannyo bonna balowooza ekintu kimu tofuniddewa kakati ekya CHAN kirungi nnyo ekya Africa yonna era ye integration gye tubaddeko eri waggulu ebyenfuna kati integration yaki yabyamizannyo waliwo abantu bagamba omuzannyo Abafrika njagala balabire ku mupiira ensi ezimu ezitaddemu amaanyi akatono mu mizannyo bafunye abazannyi ne bagenda mu nsi z'ababweru be bantu abasinga okuyingiza ssente mu ensi zeezo kati omupiira n'emizannyo bagijjeemu okufunira ensi zaabwe economy naye ate si ekyo kyokka abaana ne baddamu amaanyi nti okusoma obwe tuba tusoma amasomero gandibadde galina extra curriculum omuli omupiira n'emizannyo n'ebirala n'okusoma academic tolina kugenda mu university okubeera successful talanta z'abaana tusobola ozikozesa mu sports tusobola ozikozesa mu drama tusobola ozikozesa mu bintu ebirala byonna ebirimu talanta n'okukozesa emikono skills pulezidenti abadde akitaddemu amaanyi ekyo njala kumwebaza ebyo byonna bidda ku kintu kimu empisa zaffe ebintu ebirungi ebyo tubyonoona emizannyo tugyonoona oli bw'atuuka n'ava ku Uganda mu association nadda mu federation nadda ku East Africa nadda ku Africa oyo kati ng'afuse kabaka bw'onoonya abakulu bonna aba sports bagaggawaliddemu bonna babadde boonona mizannyo egyo mu kifo ky'okuzimba boonona sandifuddeyo gwe funako ofunyeeyo naye ate n'oyonoonera ddala tebanangambwako tebababuulira kintu kyonna walabye omusajja wa Olympic Games kyeyakola Olympic wa FUFA eyali Olympics kyeyakola Trump ng'ali mu kugaba emidaali ng'amugjawo akati katugende ku CHAN okufuna Africa ng'ezannya omupiira kintu kikulu nnyo iringa World Cup yaffe ye African Cup iringa World Cup yaffe abaguzannyira ewaka ekirala n'otuwa ekifaananyi nti abantu baffe basobola abantu baffe okubateekamu amaanyi nabo baveeyo bayingire mu mizannyo egitali gimu abakulembeze b'emizannyo ekiseera kituuse beekubeko mu mutima bayitiriza okwonoona omutawaana si talanta omutawaana si bazannyi omutawaana kwonoona nga mwe mulina bye mwagala guno omupiira gwe tugendamu ogwa CHAN mulungi nnyo kuba si kuzimba gundi stadium zokka ebisaawe ebyenjawulo se nedda twagala abantu bakitegeere lwaki tukikola kyekimu ku ebisobola okugatta ensi yaffe kubanga omwana azannya omupiira ave Karamoja ave West Nile ava Acholi ava Kigezi avawa abalina talanta singa tubateekamu amaanyi oyinza okusanga bagassa ensi yaffe emizannyo egyo mikulu nnyo gituwa n'ekitiibwa ate abaana baffe bazannya obulungi ensi yaffe bagiteeka ku mutindo aba ne bagamba nti bannayuganda bamanyi okuzannya omupiira ate kankubuulire kino nze mu sisitemu yange nakivumbula nti
abantu good race y'abantu bazanya bulungi nnyo omupiira era ojja kulaba Zimbabwe, Zambia, South Africa, Uganda bazanya bulungi nnyo omupiira wali ekigenderedde the bantu era abasinga the bantu Banalytics batono nnyo abazanya omupiira ate bo bazanya kudduka so ekitonde bwe twakisoma dda netuteekamu amaanyi mu baana baffe tumanya nti bano wano katuteekemu amaanyi gano ga mupiira wano bakudduka wano bakuwuga tugambe tulina abaana abasobola okukola ebintu ebyo ne bagatta Uganda ali ne bagireetera ne ssente Captain ku kyamaanyi emabega edda kase kigambo mu byenjigiriza oyogedde ku co-curricular activities extracurricular activities curriculum yes ez'enjawulo ng'amasomero galina okubeerawo waakiri n'ekisaawe galina okubeerawo ne gundi ez'enjawulo wezikolebwa games ez'enjawulo ontutte ate mu byamasomero engeri gye twakibira ku kintu buli mwana alina okuyita kati abaana tubasomesa tubakocinga tetukyayagala bakole kirala kakati ekyo tetunaziddeyo ku mpisa zaffe tetukyasomesa mwana ayige tumusomesa kuyita bibuuzo tetwagala abe mazina tetwagala adduke tetwagala awuge tetwagala asome kitabo kino physics chemistry akwate bukusu ayite tetumusomesa kakati ebyo nabena biddayo kwata education yonna tulina okukyusa empisa zaffe muganda wange buli kintu tukyuse kubanga era emizanyo egyo gitandikira mu masomero kyova olaba abana abantu nga batwala abaana baabwe mu masomero gano ag'abazungu basomesa kasa bava mu kibiina babeera mu mizanyo basoma ku makya mu afternoon babeera mu mizanyo olweggulo ne bakola prep ate nyimpi tebabasana byakusoma babasomesa ne babayigiriza engeri y'okusoma n'okuwandiika na buli kintu kati educational system yaffe yonna erina okubeera okutunulwamu nena PhD bamanyi okwewaana ne batandika n'okuvuma abantu nze ndi musomesa wa science nze ndi musomesa wa arts abasayansi babawe kakati nowa support sinno omukulu nnyo mwandibadde naye mumuwa omusaala munene naye nga kyani tujagala era tubagaliza birungi bye naye bwe baba bagikola tubeegayidde ba sports managers basooke bawe abaana bano bibasaana okufuna ate babalabirire bulungi mu kifo ky'okubalyako ssente zaabwe ate n'abakulu bennyini abali mu gavumenti bakiteekemu amaanyi baŋŋamba nti ennyota etuluma nnyo abamu abalina ssente ezitatuuka tezituuka amazzi nezinyibwamu ate bw'oyogera ne bakugoba bonna oyogera gwe tujja kugoba tujja kuzinya mupiira sirika nyina bimanyi bye bagoba olwokuva era nesawa ya leero nga tebaddanga ku ttiimu lwakuvaayo kwogera kakati detibolo tebajoonoonye kuva ku mukyalo kati ssente bwe zijja ziri bwe baziwa ettiimu ze bayogedde mu gundi bazikuwa naye endala zirina okudda gavumenti ani eyo commission si commission ekyaffe tulina okutereeza ekyaffe kirina okuddayo olina okufuna amayinja agakwata empapula empeewo ne tezifuuwa kapiteni nga tusiibula ekibiina kya FDC kyatuleetedde candidate ajja kuba president ekibiina kya National Unity Platform nakyo kyatuleetedde kyatulaze ekifaananyi kyagenda okukozesa Bobi Wine aba FDC baleese Nandala Mafaabi oluvannyuma lw'okukkaanya ne Patrick Amuli Atyo Boy abakulu babatuuzizza ne bavaamu ne bakkaanya kale mulekedde kajje avuganye bali new people ne campaign egenda maaso ey'okusonda akasente akagenda okubayambako okubeera nga ate
omukulu atuuka mu ntebe Bobi Wine. Ate Mwami Katumba nga temwogera. Ne Katumba oyo yalangiridde bangi nabalangiridde. Ayina moto gyeyisako. Ayina moto yese. Katumba oyo. Katumba oyo. Yeyaziza. Ayina endala. Oba generation oba kiki oba new generation oba kiki yayogedde awo. New Generation Leader. New waliwo ekigambo kyayogedde Katumba oyo. Kati waliwo n'omulala bamuyita Magezi David. Ye bewandiisa ddi banaffe tufuneyo. Tulina bangi wano mu tawuni tulina bangi. Nyina n'omulala ye Kalyesuula yagambye nti mu NUP tebamuwa mwaganya kujja. Kati ekibiina yakisuddewo agenda kujja independent. Omusajja w'amaanyi olina okumwegendereza. Nze manyi ab'amaanyi mbatya. Tukyayogera bya NRM ekiri wabweru kitokota si kisaanikire. Era mbadde njagala beegendereza abantu baffe ebintu ebimu bye boogera ne bakola. Era njagala nnyo tube nga buli muntu ateekamu n'ekitiibwa. Naye njagadde nsoma ebintu bino nga tunnabagenda. Socrates prediction gisoma bulijjo. Naye era kye democracy must fall. Democracy ajja kugwa. Because it will try to tailor to everyone. The poor will want to the wealth of the rich, and democracy will give it to them. Kubanga ejja kwagala okubeera ng'ekolera buli omu. Abaavu bajja kwagala obugagga bw'abagagga era democracy ajja bobawo. Young people will want to be respected as elderly, and democracy will give it to them. Abaana abato bajja kwagala okubeera nga baweebwa ekitiibwa ng'abakulu. Era democracy ajja bawo ekitiibwa. Women will want to be like men, and democracy will give it to them. Abakyala bajja kwagala okubeera nga abaami era democracy ajja kibawa. Simanyi lwaki abaami tebaagala kubeera bakyala. Ennaku zino eno byakyuka mulimu abamu. Thieves, kano ke kakulu. Thieves, foreigners will want the rights of natives, and democracy will give it to them. Bali benagambye abava mu bigundi ezituliranye ne bafuuka abawano. Nabo mu byobufuzi gye bali. Bajja kwagala abagwira bajja kwagala eddembe ndowooza. Okubeera nga babeere nga bannansi. Era demokrasiya ajja kibawa. Thieves, ababbi, and fraudsters, abacupuzi will want important government functions. Bajja kwagala emirimu gya gavumenti egy'enkizo. And democracy will give it to them. Era demokrasiya ajja kibawa. And that time, era ekiseera ekyo, when thieves and fraudsters ababbi n'abacupuzi finally democratically take authority, bwe banaatwala obukulembeze mu demokrasiya, because criminals and evildoers kubanga abakozi b'ebikolobero n'abamenyi b'amateeka want power, baagala obuyinza, there will be worse dictatorship bajja kubeera bannakyemalira abasinga than in the time okusinga ne mu biseera of any monarchy or oligarchy. Ebyabakabaka oba oligarchy be bantu abatono abatufuga. Kakati njagadde okujja ekino ekisembayo. And that time when thieves and fraudsters bino bagalira okugula okuyingira ne bakoletera abatasobola byebyo. Ababbi bayingidde mu bukulembeze batukulembere. Bajja tufuga batuyigirize. Ono muguza kakati no omwami omu kyeyava agamba, if you are emotionally attached to your tribe, bw'obeera nga oyagala nnyo eggwanga lyo, religion, eddiini yo, or political leaning, oba ekiwenda kyonna eky'ebyobufuzi, to the point that truth and justice become secondary, okutuuka mu kiseera nga amazima n'obwenkanya bifuuka kyakubiri. Consideration, your education ebyonjigiriza byo is useless, tebina makulu. Your exposure byolabye is useless, tebina makulu. if you cannot reason beyond petty sentiments, bw'obeera tosobola kulowooza kusinga buntu butono, you are a liability to mankind. oli kya mugugu eri abantu.
kati njagadde nsoma ebintu bino abakulu nga tugenda mutegeere nti bw'obanga oli mu bali ababbi ne ba fraudsters tosaana kubeera mukulembeze waffe kakati ate gwe aliwo bw'osindika n'ojjawo bali abasobola tugenzeewa njagadde bino mbisome kuba si bipya saagala mulowooze nti biva muffe Ndikwanyi yagambye nti twagala okukola ekintu ekiyamba abantu bonna twagala okukola nga talanta tuzisitula twagala okukola nga tufuna abantu abatuufu n'oba tomwagala gwe nga kikwagala naye nga omulimu wegwe osobola ogukola nkolagana naawe bw'obanga nsobola okukusindika n'ogenda n'oteesa ekintu n'okikola ate omulimu mba simaze kakati gwe n'ogamba nti oyo asobola okukikola tomwagala oyagala kuleeta no gwogenda kukubira ntoli anakola ki ng'omukubira bukubizi ntoli n'agenda okuzimba oluguudo lulamba erendi 3 emu n'agirya naye atugamba nti nedda bantumye nange ntwaleyo ewabakulu naliddeko katono kanene kazzeeyo wabakulu Captain Nsibula bana neyanza ege mwebale nnyo kutuwuliriza munansonyiwa njogera ebigambo bino nga nze kinnuma ggwanga bino byonna betwogera bye bubonero obuliwo obwonoona ki eggwanga lyaffe ate ne tufuuka ekyokusekerera ate biri bye bali balowooza nti osobola obikweka ate abagwira be basinga n'obimanya abazungu buli kikuli wano bakimanyi ate nga ani ababuulya ffe bennyini n'olyoka oddaawo ne weereegaliiga biki nti abo temuli tibalina kyebayinza kukola si kuba nti tulina kintu yinza kukola twagala gwe oba okikola otereeza ensi tetuna kuga ntwagala kikukolera oyo oli omuntu aga nti oyagenda kukolera pulezidenti naye twagala pulezidenti yaba akikola kituyambe ebyetaago byaffe ensi yaffe ekyuke abaana baffe abazzukulu baffe basigale mu nsi ng'etambula ate naye pulezidenti bw'aba avuddeko tumuteekemu ekitiibwa nze yendowooza yange munnange era nkwagaliza olunaku olulungi singa tubali tulina essaala nandigikusomedde naye tulina bingi bye twandibadde twogera era ekimu omuntu yayogera nti oli bw'omugamba n'agaana ng'obumuleka tolina kyoyinza kukola era oli yagaa nti oli bw'omugamba n'akolema ng'otambula ng'ogenda ng'omulekera ebintu bye oli asitudde omugugu omuga nti kankuyambeko goleme kumunya nga ye agenda mu maaso namugugu gwe empisa zaffe zirina okukyuka tulina okubeeramu n'ensonyi ate n'amazima galina okubeerawo njagala mbeere bulungi katonda abakuume mwenna gye muli ate abalabirire tubaagaliza kundi ennungi bannaffe abali mu byobufuzi tubasaba mukakkane ate mutuwe ku bantu abasobola otukulembera namwe abagenda okulonda mukkirize nti waliwo abasobola waliwo abatasobola naye obanga balina obuntuntu bwe babalimbalimba ate mugenda ne mutuleetera abantu omusajja avudde mubende omulala avudde gundi kabale ajja kukulembera b'e Kampala eri tebayitaagayo bantu balungi Captain Ssaabasajja yagambye nti mwegendereze abantu abazze beerimbika byobufuzi ye abo tubamanyi bangi kati abantu mulina okubeera n'eriisi ate abantu babamanyi mwanange abantu babamanyi naye abantu abalonda banaba tebeegendereza ku luno abalonzi bajja kuba batono ne ku luno ba independent abatalina bibiina bagenda kweyongera okugira nga bakyusiza empisa zaabwe naye munaagenda enamboole mpulidde simanyi mu eastern balwana kulonda ani anaabeera chairman simanyi luddawa vice chairman wa NRM afuuse vice chairman wa NRM ennaku zine kale katukome waneeno amawulire agenda kujja Winnie Kayitesi agenda kubeera nga tubagaliza weekend ennungi tubagaliza birungi byere tugende twagire ttiimu yaffe eya Uganda Cranes ku lunaku olwabbalaza bagenda kubeera Algeria tugenda kubeera Namboole okimanyi nti bannayuganda bajja kugenda bamugamba kusomesa patriotism tolina gisomesa teekawo omupiira Kayitesi agenda kusoma lulimi ki Lungereza okay kale mbeere bulungi mweraba